eggwanga eryitibwa Iran bagambe nti gye tuli bakulengeza emikutu egy'amawulire egy'enjawulo egya TV wali mu kibuga ekiyitibwa Tehran bongera okulabika nti batubuulira ebyo bye bongedde okuloba okuva ko wali munda mu ggwanga erya Iran tebannaba kutubuulira nteekateeka zonna oboolyawo ez'okuziika n'oboolyawo n'ez'okulayiza abadde Vice President Muhammad Mokbal alabise okulabika nti yagenda okudda mu bigere bya President Ibrahim Raisi mu kaseera kano naye nga Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei batutegeeza nti amaze okulonda First Vice President Muhammad Mokbal Supreme Leader amaze okulabika nti akoonamu nti Muhammad Mokbal yagenda okulabika nti akoona yagenda okulabika nti akwatamu akaseera kano Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ekyo kimaze okulabika nti kikakasiddwa First Vice President Muhammad Mokbal yazalibwa omwaka gwali gwa 1955 Mokbal okufaananako nga Raisi afudde abadde kumpi nnyo ne Supreme Leader abadde musajja wa Supreme Leader nga akaseera nga akyali Vice President abadde wa ku lusegere nnyo eri Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei jjukira nti mu matazi zonna ez'eggwanga erya Iran omukulembeze ogw'oku ntiko yasalawo yayina buli kimu mu ngalo ze Supreme Leader amaze okuwanda eddusu ku Muhammad Mokbal era akaseera kano yagenda okutekinga over mangu ddala nga yakafuuka omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2021 omwezi gwali gw'omunaana President Ibrahim Raisi kakati omugenzi yalonda Mokbal abeere Vice President we gatanda bagenda maso nokumati amufuula Vice President mu mwaka ogwa 2021 Mokbal yali asavinze okumala emyaka 14 nga yakulira olukiiko oluyitibwa Setad munda mu ggwanga erya Iran olukiiko oluyitibwa Setad yana atuuliriza kimu ku bitongole ebisingendera okubeera ebinene okwetoola eggwanga erya Iran naye nga biri nnyo wakati mu charity mu ggwanga eriyitibwa erya Iran mu mwaka ogwa 2010 European Commission yakwata Mokbaru Muhammad Mokbaru ne bamuteeka ku lisiti y'abantu kosa ebitongole ebyali biteekeddwako envumbo olw'okuba nti yali yeetaba mu nteekateeka ez'eggwanga erya Iran okulaba nti baweesa ebyokulwanyisa ebikozesa amaanyi aga nuclear n'emizinga ekika ekya ballistic kale nno okitegedde nti omukulembeze aba Iran gwe bagenda maaso n'okulabika nti bagenda kulayiza essaawa yonna musajja naye akkiririza ennyo mu kya Iran okubeera ne nuclear era ng'otegedde nti European Union yamuteekako dda n'envumbo olw'okwenyigira mu nteekateeka z'okulaba nti Iran afuna nuclear kati okitegedde gwe baleeta naye wa nuclear Muhammad Mokbal First Vice President w'eggwanga eryo akaseera kano nkutegeezezaako nti awatali kuwanaanya ebiriwo byebyo agenda kulabika nti akwatamu era nga musajja mukulu gwe bayita musajja mukulu Ali Khamenei emyaka 85 akakasizza nti nga bagoberera ssemateeka waabwe article namba 131 Mokbal yagenda okukwatamu okumala ennaku 50 oluvannyuma wajja kubeerawo okulonda okusuubidde okulabika nti wagenda kubeerawo atuuliriza okulonda okujja mu nnaku 50 zokka naku 50 bajja kuba bagenda maaso n'okuba nti balonda agenda okudda mu ofiisi eya Raisi ono anagenda maaso n'okuba nti yeesimbawo oba nedda naye nga ne Malaysia baabo baweereza obubaka Ssaabaminisita eggwanga eryo Anwar Ibrahim aweereza obubaka obugenda maaso n'okuba nti bukubagiza abantu bonna b'eggwanga erya Iran kosa Ayatollah Ali Khamenei mu kaseera kano ebirala bategeeza ne bagamba nti tujja kwongera obitegeera mpolampola naye ng'otegedde nti Mokbal Muhammad akaseera kano Ayatollah Ali Khamenei amaze okukakasa era amaze okwonamu stampo agamba nti ono yagenda okubeera omukulembeze w'eggwanga eryo at least okumala ennaku 50 apaka Iran wegenda okuddamu okuteekateekera akalulu okufuna omukulembeze omujjuvu agenda okulembera eggwanga erya Iran.